teriyo kaseera kazibu kaliyo nga lunaku lw'ennaku z'omwezi nga 20 ng'omukulu afuluma mu mmotoka erukaya naye ng'abamulinze ate bamubanja yajjako galubindi nagaye Mukama Katonda tewamulaba nga avudde mu mmotoka okusiibula ku bantu nga bonna bamubanja era talina buswavu bwe yali afunye nga kubanjibwa 5 okuva bwe yayingira erukaya nga ajja omutwe terina bwe yatuuka n'agamba Mukama Katonda zino nazeeriira naye nga size zokka nakubuliriza cooperative obulyako obwo so nze njagala kwebaza bannamasaka bagambanga nti asinga otegerera obukatuliki naye ne bishop w'e Masaka naye banga nti yagala ntalina gabeera mu bali banguzi tasobola kulibuzaabuza bannayuganda bbanga lyonna ensonga lwaki Uganda ebadde teyeenunula nga tulina abantu betwawa emizindaalo gyaffe nga tulina ab'ebitibwa betwalowooza nti twateekateeka nga ate baatutunda nga gwolowooza nti bw'ayimirira ateesa nsonga z'abantu naye ng'abakuzize era njagala buli munnayuganda His Excellency Robert Kyagulanyi tumwebazeeko ekintu eki okuba nti omusango yaguza mu kooti y'abantu kyova olaba tutambudde paka leero era nze nina okukkiriza nti kooti y'abantu lumu egenda kutuula oba ziri basaawa 2 za kumakya oba ziri basaawa 3 za kiro naye lunaku lumu kooti y'abantu egenda kutuula esale omusango nti inje inje olira abantu nga bali ku nguudo nga wano ku Paala FM Waisasi alimu nga mulimu omwana mulala nnyo yavudde eri ayogera bigambo birala nti enkya Parliament ye Kenya tebagiyingidde n'ekizimbe kya Uganda House bagamba nti bave Kenya badda wano kubanga owa wano yagamba nti mu wiiki ezo aba bamaze obwannakyemalira busobola okuwangula emmundu amaanyi g'abantu gasobola okuwangula emmundu kuba wali Kenya emmundu weziri bajeti ya security ya Kenya tweza jigeraganya na ya Uganda Ruto yakafuna billions ndozanga nagamba nti sente ze yafuna mu deal gye yagenda nga agenze ya mu America zezimu ne Misiri zefuna ne government eri kutaka kakati olunaku lugenda kukya olabe nga Mpuuga yabadde ayogeza simanye ebitaano ng'emisinde gyatwala nga bamuza egwe Mpuuga ngagamba ani nze nsamba nga lya Mpuuga alivuddeko naye bwe balisanga Mpuuga nsamba era oliba muntu y'omu take back our money temuyinza walabye Lwengo ngono omukyala Anita Among ayimiridde ekisooka bakkiriza nti babadde babba luli bwe mbadde mbyogera nga temuganya nti babbi naye yagenze n'alaga kubanga eri Kabol Sise Namuju Mathias Mpuuga Abedi Bwanika Kamba Mawanda bonna babadde mu Kabol ebadde ennyunyunta tewaliiwo nagamba gwe munnayuganda mpuliriza ekyekalakasiza ab'e Kenya okuba nti beeye mu nguudo lwe Parliament bagyokyeza Speaker adduse emisinde nga gy'oliraba ku Anita Amongo nga adduka emisinde kuba ye Anita Amongo ne bw'alibanga nabagamba nti gwe awandiika ebya namwatulira mu kitabo wandiikamu nti the lavishness of the then speaker nga tubyogera amazoga bebira by'emmotoka si byo biriwo olwaleero owe Kenya adduse we South Africa yalizaininga nembagamba nti Parliament does not enjoy immunity temuyinza kubba bannansi oba otyanga gye babaagira gye bagabanira nga n'abakinjaji ate baagala okugabana ekinene bw'atemente ng'agamba ekisambi kyekyange nze sipiika nga bakiza wali ng'ate ateekamu n'olukujjukujju nti n'ebibumba bibbe obagambe embwa yabiridde Anita Amongo n'Empuuga nti bamusonyiwe yabba kituufu nti ate abba nammwe biki byatutteyo waliyo amalwaliro ameka Namujo wakewe basangayo akawumbi kalamba ne statistics kulaga nti abaana abasuka 20 bafa nga abakyala tebalina sente za ddwaliro mu Lwengo district amasomero agatayina bikozesebwa mu Lwengo gali ebitundu 7 ku buli 100 abaana ab'obuwala abalemeseddwa okusoma olw'embeera y'ebyensi bali ebitundu 65 ku buli 100 yateekayo ki yakulyetinga emirimu emeka
okujja kugamba nti bagula ebintu ebulaaya engoye bazigula bulaaya abo bakeera buli lunaku ku makya ne bagamba munnayuganda nti mwavu sente yo yonna njagala gwe munnayuganda onyiige nnyo ti Museveni bw'amala okugibba Anita Among ng'agibba ng'ayita Ssaabalamuzi nga bateesa tetulina the doctrine of fair hearing mu Uganda. Era juzi walabye Anita Among ng'ali ne Chief Justice Owinyi Dolo era nga boogera ku nsonga z'okuvuluga eggwanga lino mu nkola y'okumenya amateeka. Era nawulidde nti General Museveni yakkiriza nti ebbanga lyonna abadde akozesa gundi Mpuuga okutawaanya opposition nti era izanalayi era nti buno obulyako obuliwo obumu yabumanye era obulala bamusonyiwe yabeere selectively kubanga azanya paati ne bamusuubiza manyi abamu babasuubiza bulamuzi. Nabyogerera wano nga ngamba eby'emiliyoni 5 tetwali wano kati nkubuulira mugenda kulaba ku babadde boogera oluzungu nga babawo obulamuzi. Mugenda kulaba abantu abamu babasuubiza nti tofaayo ne bw'otaayitemu tujja kuwa owa third deputy prime minister ekyalukiya Nakadaama. Ku luno embooka egenda kuvuga ate yinza n'okuvuga nga nakaluke mulowooza okuteeka tekomanyi Anita Among yale ng'ayagamba ndi mu kuziika mukwano gwange Waisala Manzani and we shall see where we play the politics from. Where are you going to play the politics from when you are going to be in prison? You Anita Among, you are destined for prison. Whether you are in I can guarantee njagala kuwa guarantee ku DN nti Anita Among Anet alina okubeerako mu kkomera eruzira ku lw'obuli bw'enguzi, ku lw'obunyunyusi, ku lwa abductions, ku lw'okwesulirayo gwa Nagamba nga bannayuganda babonyaabonyezebwa ne ku lw'okujolonga essiga eryokusatu erikola demokulasiya w'ensi the legislature. Nabba n'amabaati nina akantu kenjagala tukwenzikira okubanda bakadde tekali kusaidia ffe enteekateeka za Ssekikubo zigenda mu maaso yasabye atambule atalage eggwanga paka abanoonabanne olw'okuba palamenti eri mu luwumula yadduka ababbi badduka abayibi ameunyaka Anita Among na Mpuuga ameunyaka ameingia Kibali bo balowooza nti bagenda kubima Zambiro bajja kujjanga badduke balimba ameunyaka naye gwe teriyo kyaluma Mpuuga kutegeka sowaaniza ababaka ba paalamenti 500 n'afuna ababaka ba paalamenti 16. Nkubuulira mazima muve mu byo14 muve mu ebyo bangamba nti ate ekyo kyamuluma nnyo wakati mu kwegayirira Katikkiro Mayiga nti jangu namwe asijja kujja ebiriwo biraba naawe oyo mboozi ndikirizibwa ginyumiza bannayuganda ebyaliwo ebyawo alla nkunyumiza byako Bishop tugende ku kikyo londa ku lwa bannayuganda Kayongo ayi yali abagambye babeere mu kyaki nti ate ono agende ne mupete bagita penitensiyo peneri agende mu penitensiyo asooka agambe Bikira Maria omutuukirivu sonyiwa fe aboonoonyi sonyiwa okwebaza era essaala eri yatandikira mu penitensi Bikira Maria fe aboonoonyi naye ye Mukama ekyebuuzibwa yamusonyiwa. Twagala okwebaza Bishop Ssemugero olw'obuweereza bwa kyaki obukatuliki ennungi bwe mumusangeyo mu mutwe balese obuweereza obutuufu. Nje NUP ejjumbidde NUP ejjumbidde nedda bakulimba NUP ejjumbidde ate tetwali wano nga tusema batanateekako Tebandeke yateekako tukimanyi Tebandeke yateekako Brenda Nabukenya Luweero simanyi oba yataddeko muganda wange era naye weeyo bamunaanika Joyce Baagala oyo ensonga ozimanyi yataddeko oyo ensonga ozimanyi
Segona ensonga zimanyi aba batono nnyo mukwano gwe twaha Kagabo batono buli muntu kati ate tuli kuwona aziina naye kati gwe tuzibanja kubanga bakkiriza nti babbi principal atambuza emirimu gye bulungi anti byebyo byennyini foreign policy okulaba nti Nakyemalira tumukutulako obusobozi n'okufuna ba international ally abasobola okuyamba finally ng'eggwanga eggwanga tujja kubulira eggwanga nti tugenda kuddamu okutalaaga tuba tuseetinga anti byebyo ebiri eri nanga wano waliwo okulowooza nti balina amaanyi naye nga tebalina. Naye nze kyenkubulira gwe kyolaba e Kenya olunaku lugenda kutuuka nga generation eyimuse nga tewaliwo omuntu mulala yenna bakitaffe batweyungeko bajjajjaffe batweyungeko kuba kati abakyasigaddewo abagamba nti gavumenti beeyina be babumaali mpindi bumaali kakati gwe obaga mu ggwanga nga mwenaalemu olina bumaali mpindi enkoko gwe yaluma muwunga nga wa wiiki 2. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sura kubaga tugaziwa okusinga kwa abadde